Oluvannyuma lw'abakungu kuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bibira mu ggwanga ekya National Forestry Authority okwogera ebitakwatagana ku nsimbi obukadde 29 ezaabaweebwa kampuni ya FK eya Norway okutumbula n'okusimba ebibira okwetooloola eggwanga, ababaka abatula akakiiko akavunaanyizibwa ku bitongole bya gavumenti basazeewo okubakwasa poliisi okwongera okubanoonyerezaako ku ngeri gye basaasaanyaamu ensimbi zino. According to your books here, you're saying what you're supposed to return is 8,500. Yes, Madam Chair. Now, your closing balance as of that date is 4,960. Yes, Madam Chair. Am I reading it wrongly? No, you're not reading it wrongly. At the end of the financial year, there was a transition. Mu ndagaano ne kampuni eyogerwako eya FK okuva e Norway, abakungu bano balina okwogeraganya ne kampuni eno ku lwa NFA, so si bo ng'abantu ssekinnoomu bo kye baakola. Ensimbi ze zimu zaaweebwa amawanga amalala omuli Tanzania, Rwanda, Burundi mu nteekateeka y'emu okusimba emiti okuva mu kampuni ya FK eya Norway. That Norwegian money was supposed to be used, actually was used by Tanzania, Burundi and Uganda as a recipient country. Upon receipt of that money, first of all, before the money was received, there was communication, personal communication between Levi Etrodo and the the Norwegians who disbursed the money. But what is surprising is when you look at their books of accounts, there is a lot of inconsistency. One of the accounts of 214 says $8,598 million were not spent. Then the financial statement of 215 also says 4,960 was unspent. Yes, Madam Chair, when you look at the bank statements, they are reading $14,600, and what was closing as per the financial statements, those are only for NFA component. And by the now you've seen how you're confusing us. Era abakungu bombi amaaso gabamyukidde mu kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku bitongole bya gavumenti bwe batandise okwogera ebitakwatagana ku ngeri gye basaasaanyaamu ensimbi obukadde 29. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, Amalindiri. This is Kingdom TV.